gye buvuddeko wabalukawo olutalo wakati w'abatuuze balina ebibanja ku ttaka erigambibwa okubeera nnamwandu wa General Alonda Nyakairima amanyiddwa nga Patricia Alonda Nyakairima ng'ono yayimiriza okuziika omukadde w'emyaka 87 Dimitri Nakyanze. Abatuuze abaakosebwa mu kino bali ku byalo 7 ebisangibwa mu ggombolola y'e Gayaza nga liriko obugazi bwa square miles 3. Gavumenti ng'eyita Minisita wa Uganda Robin Nabbanja yagumya nga bwegenda okuyirira nnamwandu wa Alonda Nyakairima. Kati Kasinje bwe yamala okukola report ewa President n'agamba omukyala Nyakairima bamusasule. Era tuli mu nteekateeka gavumenti egenda kumusasula ssente ze. Okusinziira ku Nabbanja ono wakusasulwa ensimbi eziwera ddala obuwumbi 11. Banga baamubalirira ettaka lye nga lirikwata bilioni 11. Ne tuba nga tetuzirina nga gavumenti biseera 2023. Kati 2024 guno gwe tulimu bagenda muwako bilioni 3. Ate ziri wala nnyo. Kati olwaleero gavumenti ng'eyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita eweereza abamu ku batuuze abaakosebwa emmere okubayambako nga bwe bagonjoola ensonga z'okubazza ku bibanja byabwe. Mulambadde mu ttaani za kawunga 4 n'ez'ebijanjaalo 2. Kubanga avunaanyizibwa embeera eno yatuweereza emmere ey'akawunga n'emmere n'enva ez'ebijanjaalo ezitumalira ddala okulya waakiri emyezi ng'ebiri. Bannange Nabbanja yeebale bannange. Abatuuze bategeezezza nga yabadde baludde nga bayagga okufuna ekyokulya. Tuyina bwenzijja noonya bunoonya bwenjunga mpaka asiriza nga nkula kabunga pakati kyonna kibanja bakitwala sina bwenyumira mmere ne batulimira ddala paka ku lubalaza. Omwana bw'akwata ku musooli omusooli gwabwe bamuleeta ku poliisi wano ate n'ojja tebalina kisa. Abange tebasomye okutandikira kwasooka mpaka kwasembayo. Obudde buno nayeewereka mu mikwano gyange emmere gye ndyangiseka busasi siina wennima abaana tebasoma. Tukitegedde nga gavumenti bw'erandika ku nteekateeka z'okuyirira nnamwandu wa Alonda okusobozesa abatuuze okweddiza ebibanja byabwe. Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba twali ku disitulikiti n'ategeeza nti gavumenti emaze kusasula mukyala Alonda bilioni 4 era ne ssente endala bilioni 7 ssente emaze okuzifuna. Abantu bagenda kudda ku bibanja byabwe balime. Ssentebe w'eggombolola y'e Gayaza Lewsani Ssebalunzi alaze obunnyamivu olwa nnamwandu ono obutakkiriza bantu kuddamu kukozesa bibanja byabwe. Kuloopa oba okutegeeza gavumenti nti mu kaseera kano abantu baffe tebamanyi kiddako kubanga mukyala Alonda ne ttiimu ye ekulirwa manager Hakim bali mu kulima, bali mu kutema layini, bali mu kwokya, bali mu kulimya tractor ekitegeeza nti bagenda kutandika kusimba. Amaka gawera ddala 318 ge gaakosebwa.